Abeeno gye muli kansuubira akyakuuma. Mbalamusizaako bannange, weewaawo obulamu si bulungi nnyo naye enywera y'erimu okubaweereza nteekeddwa. Ng'omulundi oguwedde era tukyali mu kitabo kyaffe ensi y'okwejjusa mu ssuula olw'oyagaliza muka kitaawo gye twalabyeko oluwedde, era nga mu kitundu ekyo mwe tulabira Teewo ng'empala n'agirinnyisizza eddaala n'ayagala okutta omwana wa munne, era bwe twakomye ng'amaze okuteeka obutwa mu mmere y'omuto era ng'abalinzi bave ku ssinzizo, kasajja kattu akagabula obw'emmese. Nkimanyi nti nga nze naawe toyagala kulinda kumanya gye biggweera, na bwe kityo kanve mu kubakookoonya ate butereevu mbatwale mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno lw'oyagaliza muka kitaawo. Emmere yagifumba papa era eri ekitambiro kyali tekinnafundikirwa nga ye nakyala yagiisizza dda. Ng'eyalina kyapanga be yali ateekedde teyabalinda kudda, n'asoosootola oluvuutu olwali luvaamu akawoowo kali kamuyiisa maddu. Engeri buli omu gye yalina essowaani eyawukana, olwamala okutebenkeza emmere okw'okugiriira n'aggyayo akapapula akaalimu obutwa obwali bwagulwa okutemula emmese n'abumansa mu ssowaani y'omwana wa munne nga talinaamu wadde okwesika. Bulijjo kasajja kattu emmere yakawanga yakuwunyako buwunyi era nga mu bakkuta tekabaamu, wabula ku luno yakatikka lusozi okusinga ne gye yali awadde mutabani we, ng'ayagala kagende kumu n'enjogera y'akafa omukkuto bwe kataluluma, anti ku luno yayagala kalye kabwegere naye nga kubwegera ki? Emmimbiri enjereere. Bino ng'abimaze yabeera ewaka ng'amaaso tegamuva mu kkubo wabula nga talaba bwe bakomawo. Ekituufu ku luno baalwayo nnyo engeri gye waaliyo n'amakungula, era baagenda okudda ng'abata embuto zibali ku migongo bwe baayuuya ng'abalimu omulo. Nga baakatuuka bonsatule Teewo yabakulisaayo wabula kwatannaziraba yayitirira. Anti teyakoma ku bigambo bikulisaayo byokka wabula yamusitula nako nga bw'amuyita amannya amawoomu nga taata n'amalala n'okumubuuza oba yali takooye nnyo, ekintu ekyalema Ssuubi okutaputa lwaki ono yali akikola. Anti kyali tekirabwangako wadde okusuubirwa nti lumu kiriba Teewo n'amwenyoza omu ku bbo. Mu kaseera kano ko Kandawula kaali kayingidde dda ennyumba okwefunira ku lwendo lw'amazzi kakkakka n'ennyonta eyakalya obukiika ng'omwana aloga nnyina, wabula akaali kanoonya amazzi ng'ate kaali kasangiddwa n'enjala ekafunyizza emimwa bwe kaalaba emmere ewedde okugabulwa ne kassa ekikkowe ng'omubi amaze okukuba abangi omugongo. Tekaatagana kubuuza eriwa yeeyaani, ko kakkira bukkizi yali esingako bungi kagisomesa essomo ebbereberye. Anti kaali kakimanyi nti ko ke kaweebwa ennyingi era nga keekakasa nti nnyina waako asobola okukola ensobi ne yeerabira essowaani eriwa yeeyaani naye nga tasobola kuddira atannaziraba n'amuwa emmere ennyingi okusinga eyaako. Teewo ng'akyasitudde atannaziraba yayingira mu nju amugabula obw'emmese, yenna nga bwe yeemwenyerekesa ng'ekikutuzo ekirabye eyeeyalira. Wabula agenda okwetegereza ng'ekirabwa kyawukana ku kye yali ateeseteese. Era wano bwe yali asitudde okumutwala mu kufa yasuula busuuzi eri n'aduma okutuuka ewaali eyali anaatera okubwegera. Akasowaani teyakawa mugaso n'akasamba wala nga bw'agattako okutunula ng'omubi omuvumire mu lumbe lw'okuziika nnyina abadde omwagalwa. Eyali mu kweseetulira eddigobe byamusobera wabula si yekka, ne Ssuubi yali yeebuuza ekibadde nga takitegeera. Nga kagenda okubuuza nnyina waako ekimukozesezza ekyo, amalusu gaatandika okukatuŋŋununa n'okukakenena ssaako n'obuyoka okukeenyaga.
era ekyaddako kuboloogana kusesema wabula ng'eyalunze takyalina kutegeera mu ye. Ssuubi eyali yafunye dda okwekengera bwe yalaba bino n'abuuza akalenzi ekibadde wabula nga tekamuddamu mpozi okusikondoka ng'akanaafa. Ye muwabutwa eyali amanya ensibuko y'emirerembe amaziga gaatandikirawo okumukka kuba embeera y'omuto yali eyongera kusajjuka wabula nga tasobola kunyega oba wadde okukola ekiyinza okubusaabulula anti nga bajja kumubuuza kye yabadde agenderera. Mu kaweefube w'okwagala okubuzaabuza, Teo yayita bbe yali ku muliraano okumpi ng'alamusa kubaawo ayanguwe alabe ekituuse ku muto. Ku ngeri gye yayitibwamu yalina kupapa musajja wattu bambi n'aduma. Ng'atuuse ewaala eyali atandise okuzimba olubuto, Mwesezi yabuuza abaaliwo bamuyambe bamutegeeze ekireetedde omuggulanda we okubeera mu mbeera embi bw'etyo. Wabula ng'ayinza okumunnyonnyola amwanukuza mirangajja, "Omwana wange." Si bannaataali na bulungi bujulizi yategeeza nga ye bwe yali alowooza nti obuzibu bwali buvudde ku mmere omuto gye yali alidde mu bufunze ng'ateebereza nti kyandiba nga yalimu ekirungo kimunyaga myoyo. Ebigambo bya sibanno Teo yabiwakanya ananaagira ng'omunanaagiza ayogera kasibannimi ddala ng'afaanana apanga okwegaana. Wadde Mwesezi yali akimanyi nti mukyala we alina omutima ogwefaanaanyiriza ogw'enjaba, naye yali tasobola kumuteebereza kukola kifaanana kino era yabiwakanya n'akomya Ssuubi obutaloma bitaliiko mutwe na magulu. Ebigambo bya Mwesezi Teo byali byakumusanyusa wabula bwe yalaba ng'ekyo kyali kissaawo omuziziko mu nsonga z'okutaasa obulamu bwa gwe yali tayagala kufiirwa, amaziga n'ayongera okugakaaba. Nga bakyagezaako okuzuula ekituufu we banguwa okumutwala mu ddwaliro, zaaleeta enswera era eno yaggukira ku gimu ku miwula gy'engege eyali yafumbiddwa era eyali eyiiriddwa okuva mu mmere eyali kanaaluzaala. Wabula eno enswera yasikamu ensikambale, ebiwawaatiro ne bigikikinala n'etala ng'etamidde, olwo okufa ne kugisena. Eno Mwesezi yagiraga banne wabula Ssuubi yali agaaniddwa okwogera era teyanyega n'asigala okutunula. Naye okuwulira ng'ebigambo bye bifunye abigula era nga si mulala mpozi Mwesezi eyasooka okubiwakanya. Mukadde ako obujulizi bwali bwetaagibwa butono nnyo okukakasa nti emmere ddala yali mu butwa nga bangi bwe yali alambise. Era kino kye kyaggula Mwesezi amaaso n'ayongera okupapaatuusa omutwe mu ddwaliro ng'okufa tekunnamwesooka nga bwe kwali kwesomye. Wabula kasajja kattu baakomya mu kkubo ne bazza nga nti kafuuse mugenzi. Nnyina waako okukaaba yali tannakoowa wabula mu kaseera kano nga byakaaba amakulu tebirina. Mwesezi ng'akomyewo wakati mu maziga ku ye kwe yatuukira amukube ku ssekalootera naye afe kuba obulamu bwe bwali tebukyalina kalungi ke bugatta ku nsi mpozi okufiiriza obufiiriza. Naye wadde yali amaliridde okukola ekyo, Ssuubi teyamuganya n'amukkakkanya nga bw'amutegeeza ng'ensobi bw'etagolola nsobi. Ku lw'obutemu bwa Teo ng'ate yali awabuddwa obutamutta, Mwesezi yamukubamu empi n'ensambaggere nga ziizo, oluvannyuma n'amuwalaawala mpaka mu mbuga, era olw'okuba omusango yali takyasobola kugwegaana, baamuyingirizaawo mu mbuzi ekogga okusasula omutango. Era n'omwana we teyamuziikako ng'ali eyo mu lubabu lw'ekkomera lumusiika obuwumbatuutu. Okwejjusa Teo yali yatandise dda, anti enteekateeka ze zaali tezikomye bukomi ku kyakugwa butaka, wabula zaali zimuttidde omwana ssaako naye okumuleka gye yali asuubirwa okusibwa egisukka mu 10 agawera.
Mu kaseera kano buli kimu kyali kifaanana ekimuyise mu myagaanya gy'engalo, anti n'omukwano gwa bba gwe yali aluubirira gwali guyiise obutasigalamu wadde ettondo ettono liti ng'akasigo ka kalidaali. Era bw'atyo bwe yawangulwa ng'amuwangudde teyeetabe naye mu lulwana, mpozi Mukama okukimukolera. Eyalinga omuwanguzi Ssuubi naye bambi yaddamu okwejjusa olunaku ebizibu lwe byamutuusa mu maka gano, kuba yali alowooza nti osanga singa tekwali kujja kwe byonna tebyandibaddewo. Okwejjusa kw'abangi ku luno Mwesezi yakumanyaako, wabula n'amusaba aleme kuddamu kwesalira musango, era ng'agamba nti bwe kuba kuvunaana asaana okuvunaanibwa si mulala mpozi ye nga Mwesezi. Era awo yasinziira okwevuma n'okuwala n'ebigere ebyamutunda okumusisinkanya ne Teo, omuntu ataalimu ka buntu. Kale mu kaseera ako bonsatule buli omu ng'asinziira we yali mu kwejjusa, wabula nga mpaawo akyayinza kuzza biseera mabega kukugira kyaliwo kutuukawo. Oluvannyuma lw'okuziika omuto era ng'akabanga si kanene kayiseewo, bangi yaddamu okujjukiza munne kye yali ateekateeka eky'okumufunira akazigo abeera omwo, anti teyayagala bino kuddamu kubaawo singa Mwesezi asalawo okufuna omukyala omondi nga bwe kyali kisuubirwa. Ku nsonga eno yennyini Mwesezi yategeeza nga bwe waali tewakyali bwetaavu bwa kupapa kukola ekyo, kuba Teo ne bwe yandibadde tali mu nkomyo, oyo yali amunaabye butalimuddira, ate nga n'ebyokuwasa omulala yali tasobola kubirowoozaako mu kaseera ako, kuba tekyamuli mu birowoozo kino we kyatuukirawo. Kuno yagattako okusaba bangi ng'amwegayirira akkiriza asigale amulabirire ku kato kannabamala akaali kasigadde, engeri y'obudde bw'ewaka ye Mwesezi gye yalina obutono, kuba n'okumutwala mu b'eŋŋanda yali takyagala, anti kyali kyakumwawula ku muwala we gwe yali tayoya kwawulwako. Kino nga Ssuubi tekyamukaluubirira ng'akola okusalawo mwe yakkiririza, bw'atyo n'asalawo agumiikirize alabirire omusaayi gw'omuntu eyali amubeereddewo mu mbeera enzibu obwenkanidde awo. Naye eyo si ye yali ensonga yokka okumukkirizisa, anti nga ne gy'alaga talinaayo mukazi wattu. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe lweyagaliza muka kitaawo, yo bwetyo bwerabise. Manyi tekusanyudde ate mmanyi tekuyisizza bubi, tulessaawo ffenna kireebereebe mpaka omulundi omulala era amangu ddala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula endala. Okalyadda kaddadda. Atakumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi, mbaagala nnyo era mweraba.